kuba eryo eringira munda awo waliwo akyala awo bakita Lubira. Omukolo ogwo gwabadde gw'amaanyi nnyo era n'ayongera okuvuba ebyennyanja eby'amaanyi ebyabadde mu kampu ya Katuntu. Omanyi waliyo okuteekayo obutimba wansi n'oleeta buno mukene. Naye kati guli eri gwe yaleese, in fact bw'oba ogeraageranyizza nti yaleese ogw'ennyanja ogwenkana Ssennyonga wafu wawana. Yaleese ogupuuta. Yaleese gwe beeta Yahaya omukosefu. Abeera ayogera bingi omukosefu. Abadde w'amaanyi mu kampu ya Katuntu. Kuliko n'omuzeeyi olwo gwe beeta Kadunga. Yakati nze ekibira Katuntu mwabeere yeekweka. Sombega ati gule dayede yalimaga ekibira empologoma yalumu kati kuboneka. So kati Kadunga kubera kuna abandi nabone ko niba chairmans ba FDC. N'aba FDC ababadde bawagira Katuntu mu constituency. Omuli mubadde mulondo omusajja wa FDC Julius Galisonga. Yes. Bagambye nti bana Katuntu atuboyineku ekimala kiki kyatwata kiki kyayagaza Bugwe ali twendeza kimbu wacha abesiba tumuwadde buli kimu abali kunoneza ajiwandira sadala akalulu mube kunekisa omuliro muli kutaku mungi no timuli kuzikiza ku kigere kuwa kumusada kuwera bakubera nga bakuba kampo eri mubuse kumubute buli kigamba omuliro ndikonera campaign eri ebugwe eri awo haji nga amaanyi mangi geyongedde kiki anti abantu enkolagana gyokolagana yo naba alikusaala ino be enkolagana ya haji n'abantu yandawulo yasoka yamana ebizibu eby'abantu yasoka yasolovinga ebizibu eby'abantu nga kayina kusaba kalulu okufa ku byobulamu abaana kusoma kufunira abantu mirimo kutwala abaana kulya batwalira abaana kulya enda wa Uganda babitirivu okimanyi nti laale ya haji actually eyagala okufaananako neya Bob Wine kuba buli watuuka ebeera vibe. Haji yatambudde okuva wali ewe bayita bata Igombe nga basimbye ebigogo ne basimbye ebigogo bazimbe ebiyitirirwa ne bayita wonna ku luguudo ne bajja ne bayingira ku Buyanga Road awo wonna okuyingira okutuuka Erubira nga kigemye abakazi abaana bato abakadde abavubuka bonna bagamba nti ffe tufa ne Haji tiddi ku kalulu side opponent yabalebe bw'anaakola tiddi kubanga amaani mabitirivu gano mangi katubasabire abale Bugweri mu kitambuze kakati ku mulundi guli olunaku lwa kubiri twalina kye bayita debate ey'okubaganya ebirowoozo ku beesimbye Oyiganga municipality omwala musajja yafuuwa oluzungu gwe beeta Wakiku ow'ebiko yafuuweta oluzungu abantu baafu then Patrick Kayemba naye n'agezaako mu kubaganya ebirowoozo okwo kati bazzeemu okutegeka debate endala ya lunaku lwankya naye eno yaba chairman 5 Bugweri era mutugenda kulaba omusajja wo Sebo Ibrahim Ndogga tugenda kulabawo Haji Shafik Muziransa Faraji tugenda kubeerako ne musajja wo Swaliki Bika Lukaba wamubona naina kadi ya NRM wamubona ko Swaliki Lukaba naina kadi ya NRM oyo ne Dr. Amidu Kimaka tino wa kati bali banna tino wa people power debate yancha okiri wawo kujja kuba muzinga gwoneyo Kimaka naye kyakoze Kimaka yeno ina kalulu saidi eyo Kimaka owaye twabadde tutambulamuko naawe ne abalala Ebugwe tebatimba bipande nalabyeko Haji Wondera Sadala nalabyeko Amina Mutesi nendabako Dani omulala kwabayirenga kone ono omukyalo Stella Malizi muna yena ku ground yaliko aye ba 5 nga ogyeko Kimaka salabyeko bipande birala wonna tibakubisa bazira bipande bana mukuba ebipande bananga abantu babayidi oba bayuza ayenge ebya Dr. Kimako byagana gangulu committee nga biri eyo committee ya musanyalaze gangulu bitangulu ino efilimu eri muno bananga naye nga debate yankya erimu okwogera oluzungu erimu okwogera olusoga n'okunyonyola ensonga za Bugweri kati waliwo amawulire agandigana gwireko Haji Ojas tini Fraga Beyala